Wasisotya omulungi ampuliriza webale kwekumira ku Project Media TV kwe atanaba ku subscribing ngena maso subscribing ensobole okwongera amawulire gafa aga entertainment sakuna ga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ate amanyuvo enyogo tasanye kulayikanga muganda wange gwe ampuliriza ogende maso osuwe nkubuzako yona gyo sinziro kulayikanga ogende maso n'okutuuliza gwe yakumidde yona gyoli munsi yona gyoli banange nkutumiteko gyebaleko gyotusako engalo encha yolunaku olwaleero nyongera okutegeeza nti munnange ensonga za Bujingo saako ne Suzan Makula awamu ne Entebbe Bujingo zikyagenda mu maaso ddala tezinaba kugwa. Ensonga zino Male Mabirizi yaziteeka mu kkooti oluvannyuma lwa Bujingo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwennyini yagenda maaso bw'atyo n'ayanjula mwana muwala Suzan Makula mu mukolo guli omunene ennyo ogw'ekitiibwa ennyo ate ne bayitamu abantu balondeko abasobola okulayika nga omukolo guno bagugendako naye munnange kyaddaaki bavuddeyo ne bagezaako okulayika nga bababuuza kaccocco w'ebibuuzo munnange lwaki Pastor Bujingo ogenda maaso n'okuwasa omukyala omulala ate nga oli mwami mufumbo ddala ewatted naluswa naye bunne Bujingo yavaayo nategeeza nagamba munnange nze sagenda ku mukolo naye nze bampita buyisi ng'omugenyi ne banamuyita kwe kugamba nti ngende wa Suzan Makula mukwano gwange nze siwasangako ku Suzan Makula bwatyo neyeegana ebigambibwa nti yagenda maaso nayanjulwa mu maka g'aba Suzan Makula ye Male Mabirizi avuddeyo nategeeza n'agamba nti banange Kayiwa Pastor Kayiwa owa Namirembe Christian Fellowship atera kansala ku Kayiwa International University muveeyo musobole okulayika ng'ensonga eno mwina kyemujogirako bwatyo namuwandikira ebbaluwa namutegeeza munnange pasita jangu tuwe obujulizi otubulire biki ebyagenda maaso awo mu maka ga Nnyombi Thembo naye njagala okutegeeza Kayiwa yavuddeyo n'agamba nti banange ffe tetwagendako ku mukolo gwa kuwasagana omukolo gwe twagendako yali just party omuntu yenna agenda ku party ate omuntu yenna basobola omusabira kigambibwa nti Kayiwa yagenda maaso n'asabira abantu bano naye ate munnange yavuddeyo n'agamba nedda omuntu yenna basobola omusabira n'olw'ensonga eyo ogwo tegwali mukolo. Male Mabirizi agezezaako n'okubirako ku Frank Gashumba abeeko kyamugamba. Frank Gashumba yamuddamu n'amugamba munnange okubye wrong number ekyageze maaso n'okulayika nti Male Mabirizi kimumalamu amaanyi bonna bagezaako okutuukirira ng'akasuku amanyikitwa nga Isaac Daniel saako ne Kato Lubwama bonna tewali n'omu akwata masimu ge wabula abamu bagafuula bize. Avuddeyo n'ategeeza nti bano bakulabika nga nate babaganya okuvaayo okuleeta obujulizi n'abamu n'abalala bagenda kuba nate babateeka mu mbuga z'amateeka oba babasibe. Male Mabirizi Alagidde okusiba abantu nga 10 okulabika nga nate bakweka obujulizi kubanga etteeka liragira omuntu yenna witness bw'agezaako okwebuzaabuza asibibwa mu bwangu ddala. Emisango gino gikyagenda mu maaso ate ye Male Mabirizi amaliridde okulabika nga aleeta justice elited naluswa Bujingo. Bannange ensonga zino zikyalanda agamba nti abantu bokka abamuwadde oba abavuddeyo ne basobola okulabika nga balina ensonga zeboogera ku kintu kino ye Thembo ono omwami mu maka ge bagenda mu maaso n'okulabika nga omukolo gukolebwa naye abasinga baganye abasinga tebakwata masimu abasinga beekweka nga Pastor Kayiwa avuddeyo nategeeza n'agamba nti munnange namusindikira ebbaluwa naye teyagiddamu ku reception naggalawo ensonga eyo nja kuba nateera ngikwongera amawulire amalala mangi tosanye ogasibwa naye ye Kayiwa agamba munnange teyagenda n'atendinga omukolo gwa Bujingo yagendayo nga student we so singa kulabika nga abasabira babagatte mu bufumbo obutukuvu. Nja kuba nate nkwongera amawulire amalala tova ku Project Media TV naye kyenjagadde otegere Male Mabirizi mu malerevo okusiba abantu bano omuli Pastor Kayiwa, Frank Gashumba, Kasuku saako n'abalala bangi nnyo. Nja kuba nkwongerayo tova ku Project Media TV.